abantu ennaku zino ensonyi balabika bazifudde obusungu. Kwa simanyi ngeri gyokera ku makya n'ovuma muzadde w'omuntu nga Kaye bwe yakola n'otafunamu kuswala mu mutima n'ogamba nti naye ekintu kye nakola kyo kikyamu. Kubanga zino zonna pulogulaamu tuzikola naye waliwo wetukoma. Kakati ate gwe ne weefuula nti ate gwe yanyiiga ennyo, gwe wawemula, gwe wavuma, ate akati gwe weefuula omunyiivu. Banna obunnanfuusi nga bususse mu bantu. Abantu nga bayina obunnanfuusi ennaku zino. N'obeera ne mukwano gwo ng'obeera ku media ogamba Junior mukwano gwange nga ne ku graduation ye waliwo n'owa speech essaawa ya leero olwakuba ensonyi ozifudde obusungu. Kati ogamba nti oyo nze lwaki saatwalamu ggwe batuma bajjo simanya ku pulogulaamu. Nze sikola pulogulaamu za leediyo. Siri Wisdom, siri kwani gwe wayamba okutwala ku leediyo ki. Emphasis yali lwaki watuwemula, lwaki wavuma famire yange. Ekyo kyekibuuzo. N'omwana gawe oyo bebe kulu mazi. So abakyayina emikwano nga you have friends, twala nnyo obudde wekkaanye mikwano gyo. Abantu abamu si bakwano baffe. Oluusi baba balina ebyabwe bye banoonya. Kubanga ekigambo kiri kitono amusole. Bw'okolanga mukwano gw'ekibi nga ddala kyaliiwo, gamba nga amusole. Kitegeera kigambo kya nnyukuta ntono nnyo. Naye buli w'okolanga ensobi n'oyagala ogyeyagaliremu ate oyongera kukola nsobi ndala. Weero ffenna entegeera zaffe za njawulo ne gye twakulira wa njawulo. Nenze ndooza civilization obugunjufu si ssomo lye basoma ku ssomero, nekyo kitufuula abasajja. Ne wobovu kale ketugeze oyina mukwano gweyo, kitegeera. So kineewuunyisa nti ensonyi omuntu asobola okufuula ensonyi obusungu. So tewaliwo olutalo luli wakati wange na Wisdom Kaye, era sirowooza nti lulibaawo. Ekitegeera ffenna mu nsi tusobya naye akagambo sole. Kakati bino nze ndi afu Muganda, ndi afu Munyarwanda. Oba oli Munyarwanda, oba oli Muhima, that is nonsense. Wano tulabye Abanyarwanda abayina amaanyi naye nga bawa abantu ekitiibwa. Gwoba oli afu Muganda, afu Munyarwanda, nze ndi fulu Muganda. Kitegeeza nti Abaganda tulina okujoogebwa. Kakati wobanga ndi afu sibanya ndi mulaalo, sibanya ndi Muyima, kyekikuvumisa bataata b'abantu kubanga oli afu Munyarwanda. Wano tulina Abanyarwanda bakwano baffe, tulina Abanyarwanda bawakamenti baffe, batuwa ekitiibwa naffe tubawa ekitiibwa. Sigiri kakati nze ndi fulu Muganda. Nekitegeeza nti Abaganda bo balina okuvumibwa. Abaganda mwabasangawo wano era Abaganda tebajja kuvaawo. Kati tosobola vuma abantu ng'oleeta layini nze ndi afu Muganda, sibanza mwe Black Dutch, sibanyaze ndi afu Munyoro. Ebyo tebitukwatako. Wano tulina ab'amaanyi, famire ya President Museveni bayinza okuba si Baganda ne bawa abantu ekitiibwa, bayinza okuba Banyarwanda. So tokozesanga tribe yo kuvoola balala. Buli omu oba Munyankole oba Munyoro oba Muyima, Uganda belongs to all of us. So mugana wange Wisdom, nakulabyeko n'eyo layini ng'ogireeta ng'olina ekasuku. Ffe Abanyarwanda tetusonyiwa, Abaganda bo basonyiwa.
abanyankole bo basonyiwa. So you should always own up your mistakes as you. Don't bring in tribes. Kwa abanyarwanda sibe bakutuma. Segera. Ekibuzo kyali kimu Wisdom ekyakulema okuddamu mpaka nakati weetoolula wali okola ki ku birthday ya bebe kulu. Muvuma abantu ne mumala ne mubeegulako. Ne mulowooza nti lwakuba tuli mikwano gyammwe tujja ba protectinga. That is hypocrisy. Bw'obeera ne mukwano gwo yakugamba amazima. Lwaki abantu temwagala mazima? Omuntu n'akubuuza nti owange oli weenaale mwokola kyeri. Ekibuzo ne kikulema okuddamu. Kale nkulaba okola bu interview. Bebe kulu mazi. Ate ne bebe kulu naye n'omuvumiramu. Ate ng'ali ku birthday. Franka Ntambi alina ekintu kye yayogera. Wisdom tosobola kutambuza bulamu nga gwe buli omu omuvuma. Gwe buli omu omuvuma. Ne bakwano bo bavoola obavuma. Lwaki mwewadde amaanyi ge mutayina mu ggwanga lino? Lwaki mwogiranga nti ensi yammwe? Ffe tulina abantu bangi be tumanyi b'amaanyi, tumanyi abaana baabwe bali hamba. Okumanya genocide si musango, buli omu amanyi genocide. Ati genocide tavuma bantu, tabavoola. Kaka tusula kweyambisa ezo layini. Leero pi ewa genocide yankubidde. Nabo bawulira bakooye okweyambisanga erinnya lya genocide mu mboozi zo. Omusajja yankubidde pi ewe. Nangamba Junior tugambire Kaye Wisdom ajje erinnya lya Jeno mu mboozi ze. Kakati bwe nzija n'enkuki kugamba ng'era onvuma. Kaye oloza buli kimu kigenda na kuvuma. Yes, Kaye oyinza nga bwe wagambye nze sobola ovuma famire ya Junior. Kakati famire yange gy'ovuma kwa abadde wakasukunoka. Nze kati yakoze eki? Mumalo tugaye nti afu Muganda sibanze ndi Munyarwanda sanze ndi mulaalo. Okubeera omulaalo tekikuwa it is not a legitimate. It doesn't give you legitimacy okwanda mayininga abalala. Ekigambo kyali ekya musole. Kamuka video yako gwe wavuma, gwe wawemula, gwe wavuula famire z'abalala. Ate akati now okola bu interview oyagala sympathy. Wisdom mbadde kyaliwo, mbadde mukwano gwo era tekikyukangako. I will still be your friend. Bwake nyini abadde agenda mu kamera ne ku graduation yange wajja no wa speech. Kakati ate saawa zino olaga abantu Junior tabangako mukwano gwange. Lwaki temukomyanga obunnanfuusi? Kubanga kyali wagambyeko amazima ne gakuluma bwe gatyo. Ensi eno ng'eweddemu ensonyi. Bannayuganda tugenda kwesigaani. Nogambe nganda mbi kanesiga emikwano. Nogambe emikwano mibi kanesigani. Ninge jesi kitu kitono nnyo mazima. Isima yafa nnyo. Isima yali musajja wa kigambo kye. Isima ng'omubuuza ekibuuzo n'akiddamu n'okwagala. Neka yeegoloza buli omu n'agenda omuvuma. Ovumye Junior mukwano gwo kyaliwo gwe mubadde mubeeranga mwenna. Kati ondiko oyo Junior talina kyali gyendi, gw'olina ky'oli gyendi. Gwe watusomesa, gwe watuleeta ku social media, tuli batabani bo. Odidde onale bonsereko omuvumye oyo andaweya yazambala. Kaye osukka. Ekintu kiba kitona musole. Ffenna abayigirize tukola ensobi. Omuntu akola ensobi nange Junior siri mulungi.
ne bwonyiza nga kyaliwo novuma famire ya mukwano gwo ate notayigira mu nsobi gy'okoze. Kati nzo kubuuza Kaye, omanyi nti oyinza okusanga abawagizi ba Bebekulu be bantuma nti kubuuze leero oli weenaalemu enkyo oli weeniyuppi leero ogamba Jerusalem simanya taatawo enkyo owagira Bobo Wine. Kakati ate ffe ababikubuuza nti owange ogwawe watuufu tuli babi banne mubenga benkanya mubenga ba mazima musosobola olinnyo ennyonyi n'ozimalayo. Ebyo byonna simanya nze nnina ebizimbe simanya taata wange yandekera emizigo ebyo bigasa ggwe ng'omuntu. Ffenna bataata baffe balina bye batuwadde obugagga bw'obuyamba ggwe. Sibanza olaba nze nina ennyumba nze olaba nze sipangisa kakati nze olaba ebyoyina isyo on tobikozesa nga ya district buli omu alina ebirooto byanjawulo. Leero nnyinza okuba mpangisa ng'ate Katonda wantadde naye ate ekiseera kigenda kutuuka ate nzimba ennyumba. Ffe bakitaffe munnange tebannafa kyovula tuyinza okuba tulina bye tetulina. Ekyokubiri Wisdom Kaye wabadde wakasuku n'ogamba nti nakubidde muganda we kyekizibu ky'olina Kaye kamanyiiro. Kakati wooba oyombye ne Junior n'omuntu gwe wakubidde si muganda wange ye kakati wemba nina obutakkaanya naawe Wisdom. Kale ate famire yange ate ojagaza ki? Kyekyo temumanya wewe muyina koma omuntu akusembeza akufudde mukwano gwe. You betray him, you abuse him, and then you have the guts even to wake up nodda ku program nakubidde family. I think that's hypocrisy. The word is Wisdom. You would have said I'm sorry for what I said. Come video eyo wayogera ebigambo by'obuwemu. Nze Franka Ntambi yankubira essimu ne wamuvuma. Kaluvini Kayanja wamuvuma. Junior nange mukwano gwo ondiko nzivoola tenga gwe mukyamu Kaye gwe mukyamu genda osome comments eziri ku video zokola abantu baga Kaye you are the one who did wrong. Okumanya ensobi zo kyekye kufuula omusajja ate n'oziyigiramu. Eno yagala oteekewo olutalo. Junior simanya Junior ndi mwavu nze Junior sefekinga. Junior ekizibu ekibaleetedde obuzibu you want to fake a life. Be yourself. Nze Junior nina ebintu bingi ebiri mmanya gange nesobola kuvaayo ne ngamba nsi nti eri ettaka lyange. Of course tebibayamba. Oyinza okuba Wisdom ozonnyamba ebintu bingi nga nawe wenzize nkuyamba n'ekyo tekifuula mutabani wo. So eddiini ewedde mu bantu. Respect is two-sided. Bw'oba oyagala abantu bakuwa ekitiibwa bawe ekitiibwa. There is life after social media. There is life after shares. There is life after views. Waliwo yali afudde social media n'esitula sanduuke ye. Lwaki abantu leero omuntu mukwano gwo enkyo omuliko omuvoola nga neewaabwe wajjayo ne ku graduation yange Wisdom waliwo ku ssaawa y'ereero nze mubisebo mulimba mukule ffenna tukola ensobi mukule muve ku bazadde b'abantu. Buli omu yamanyi oba muzadde we oli mubbi oba mutemu ye muzadde we.
tosobola kuvuma buli omu, tosobola genda ng'omanyira buli omu. Kisegeera ate nolaga nti oli w'amaanyi. Wisdom lina eggwanga siriryo. Bangi nnyo balina abazadde abaali mu nsiko. Toli owuninga ne gweyugira ngazi amwafe Muganda, amwafe Munyankole, fe Abanyarwanda tetusonyiwa. Abaganda tusonyiwa. Abaganda baliwo okumanyirwa. What does your family own here? Kiki tujogesa Wisdom Kaye? Family ye ina kiwana. Mwabaliisa abana Uganda. Mulimba. Ebintu ebimu bibalabisa bulabisa. Mulimba. Ebintu ebimu byemwogera tebisaana. Kwate mwina kye muli. You are acting as a fake friend. You abuse somebody's parent. Everybody tells you I've done wrong. It's just something wrong. I'm sorry. But you're still doing interviews. A wrong can never correct a wrong. Nakubida Muganda we. Tuina Muganda wange gwomanyi Wisdom. Tunesibako. Ne wobo bamanyi. Tebali mu ntalo zo sibe bakusindika. Banne muyige ekigambo kimu amusole. Kikyusa bingi. Buli omu amaanyi. Ati buli omu amaanyi, ati buli omu agasa. So newuunya eno really abantu mwegendereze nnyo emikwano. Oyinza okutijja n'abantu. Gundi mukwano gwange, gundi mukwano gwange. Ninga actually sikyaliwo. Ngestabangako. Kintu kitono nnyo. Kitono nnyo. You made a mistake. Nje singa Wisdom wavuma bafulu figa, wavuma babajjo, sikuinaako buzibu. Oba ovuma bafulaka gashumba. But you can't disrespect my dad. You cannot. Nunga, nze sono vuma familia ya Junior, wabadde wakasula. Nze sono vuma familia ya Junior natabako kyankola. Wisdom gwani. Nga wetu nulamu Wisdom gwani oyina ki? Oyina ki? Ekyo kujogesa ba Franka Ntambi, ekikuvumisa ba Honorable Nsereko, ekikuvumisa ba Junior, gwe buli omu omutwalanga kasasiro, osobola okukola programu zo nga tovuma, nga tovoola. Kyanaku naye nategedde ensi bwetyo. Kwa Wisdom Kaye omubuuza kye namukoze tekiriiwo. Just kwogera mazima kumubuuza nti alien skin yakola ki. Lwaki obeera omuvuma alien? Alien skin ne Wisdom Kaye tebakolera wamu. Omuntu owala n'omuntu naye kuki? Napaluka. I can walk away. Shit. Wiseddala omuntu nga tasoma atali mu bugumyeko. Nawe noga ati oli intellectual. N'omubuuza ati wa Bebekulu wali okimayo ki? Ovuma Bebekulu, ovoola famire ya Bebekulu, ovuma bebe wane waba abantu abasinze ovuma Bebekulu ye Kaye Wisdom. Ate ekyo ne bakulabayo. Kati zedi mukwano gwa bebe nga mukwano gowa. Amanyi bye mmanyi. Ekibuuzo ekyo baba basindise bali aba Bebekulu nga be basindise kikubuuza. Wetubanga tuwagira. Beera weena alemu, oba oli weena alemu. Bw'oba oli wa Nuupu beera wa Nuupu. Ng'ateeze official spokesperson wa Bobi Wine. Ate ekyandi mutabani wa genocide kati which is which? Obuzaabuza abantu.
ate nomala noweefula nti ate ffe ababyogerako ffe babi. Tosagasagana, beera wamu. Bw'oba wagira Bobi Wine beera ne wa Bobi Wine. Ne Bobi Wine tajja kwagala. Baleka bakusuubiza kaadi abannupu kyekikubonyaabonya. Mwegala kujjayo na Lebo Nsereko ku bwa Kampala. Tosobola kujjayo Nsereko. Kaye Wisdom ekikuleetedde okukola ensobi ne weerabira n'emikwano gyo waliwo ndowooza yakulimba kaadi. Leero Bobi Wine mulungi. Bebe Kulu musiru wamugambye nti alinga amazi. Kakati ate enkya ennaku bbiri wali ku birthday. Ebigambo byokka bye wavaamu byewuunyisa. Gwe kennyini Wisdom wagamba bebe n'ogamba mbuffe tubeerayo mu bumooli naye nga tuyina bye tukkiriza. Kiba kitegeeza ne Bobi Wine tomuwagira omulimba. Nze Junior ndi wa MK project. Ne bw'ompita sikyamana ku kitebe kya Nuupu kubanga kijja kuteeka mu kiseera ekizibu okuddamu okulifaaminga my royalty. Nebye genocide teweetaaga na kubigamba abantu. Nze nali musiriafiri nenda ba genocide. Saa nali mu pitu nenda ba genocide. Kakati ffe tubeerayo bajeno babagoba goloza bajeno bawulira batya. Which is not even true. Copy ewa genocide nga nebyayogera si bituufu. Genocide talina jeno gwagobawo. He's a man of all people. Mwetunze nnyo ku bantu. Omuntu nakuyitako noweefuula amumanye nnyo ffe tumumanyi oyo waffe oyo gundi tumumanyi. Teweefuula ali mu ruling family sebo. As if oyogera nga lino ffe amaffe Munyarwanda era ffe Abanyarwanda ffe abayima. So what if you Munyarwanda Wisdom? Amwe Muganda mwefulu Muganda atajogebwa. Weza yuwawunze Wisdom ndabye abamanyi abakusinga. By the virtue of my position I have in the ministry, I talk to big people. Buli omu amanye level ye. You are proving nothing. You are making yourself more unreasonable. There's nothing to prove here. Oba tata wo sibanya yakulekera emizigo. That's none of our business. Oba ovuga mmotoka ki? It's none of our business. Ffe tuvugeza ffe neffe abazeegulira. Ono tata ono agambye Fred Logic Kayindo Tafire is my uncle. When abatulaba b'amaanyi, by the way, mu audience wano gye nnina, they are big people here. So bakwano bange abakyalina emikwano mwegendereze emikwano. Tuvula abantu kati amalame wheels bazirekera amabanka. Omuntu osobola okuba naye nga ne mu kamera sebo bulijja agamba Junior mukwano gwange. Wisdom ye mwenyini. Neje bigenza okuggwera. Je bigenza okuggwera. Nwozo ga yansasulira wensula. Nze Junior say faking. If you are my friend, I will tell you the truth. Amazima galuma naye geego. Unangambye tata wala disini lukunjiri. So bonna abantu byemu owninga mu ggwanga lino is for you, not for everybody. Wano mu Uganda buli omu yebeezaawo. People are struggling to make ends meet. So don't use your wealth, whatever your dad left you with, whatever property you have, don't use it okumanyira abantu. Natunulidde program Frank Antambi gye yakoze Kaye Wisdom. Nenda banga abantu balina obulumi. Frank Antambi yage Wisdom amanyira. It's just a small word. You say sorry. The world doesn't stop on you, my brother. Everybody's family, everybody's friend, everybody's girlfriend is human. Nika kati muka video kati oli mukunenya sayimo.
sayima lwaki teyabijjaamu sayima ajjemu obusiru bwogenda ku program mbuba editing ng'ani alina obudde bw'okweditinga lwaki otwala omutwego ku program wogenda ovuma abalala so nze Wisdom osobola okunvuma nga bw'okola osobola ovuma famire yange nga we wagambye oli w'amaanyi munnange oli wa kitalo ate gwe afu muhima simanya agamba atya amwe mulaalo ffe tulabye abalaalo bangi wano wana abaganda mwabasangawo wano era abaganda mujja tulekawo abaganda tebalina gye balaga they are here you found them here kati Wisdom tuntwala mu kategori z'ababajjo sipanze yatwala bajjo ku beat nse sikola radio programs nazigoba ke abantu abasinze okufa studio bakuteerako obutwa programu nzikola n'abantu b'enneesiga manyi Kasuku tayinza kumpa butwa manyi Sayimo takisobola manyi Kakalamu takisobola abankyaza bayina okubanga bakyali bange nze sigenda nga nzunga ku buli TV siri bulandi eyo kakati nga bwe wagaye mbu watwala bajjo simanya bajjo siri level za bajjo kuba mwenkwatagana yamwe ne bajjo gwamuyamba okumutwala bajjo is my friend mu bantu abagala taata wange bajjo yasooka programu ya Baba TV bajjo oyo w'amaanyi nnyo mu kugifuna Honorable Baliyeko yakwate milioni 10 n'azimpa nakwate milioni 10 n'aziwa muzeeyi n'endagaano ku programu ya Baba bajjo yagina ekizibu weefuula amanyi abantu nze ngenda tandise okunyumiza bajjo ne bwenfuna ekizibu omuntu gwesooka okubira ye bajjo oyo bajjo golaba oyo musajja ali straight talina mukona nalimu kali nze bajjo waba nga we wagaye mbu wamutwala ku beat nze tontwala omulimu gwe nina sigo wagumpa sine wenkera kubacha nga Wisdom mpereza ayetana se totuteeka mu level zo werwanisa weka actually teri akulwanisa Wisdom era nzisobola kulwanisa nze gaba facts Junior aya against Westerners sinayogerako kuba Westerner quote me well manyi muulira bubi I have not said about anything Westerners are my good friend most of them are my bosses others are my girlfriends I have no problem with Westerners the problem I have bana abefuula saafu munyoro simanya mzindi fulu muganda weza you afu munyoro sibaafu muyima sibaafu munyarwanda no sense bigasani ebi bisasuliranye ennyumba biza mwana wani ku ssomero that's for you and your family so I think that's enough for today kitegeera Junior toyina kyommanyiiko teweefuula mmanyi tuyinza okuba tubadde tukwatagana mu bintu bingi naye akamanyiiro olina okukakomya buli omu bantambi bonna wabavuma Calvin Kanja naye wamuvuma ga Wisdom nange kennyini n'onvuma omuntu gw'obadde naye I'm your friend Junior ne mukwano gwo nga ne mu kamera okyogera kati tomanyi ne bannange ofanga tubadde hypocrite ate mu nsi w'okola ng'ensobi gitegeere so I want to end that from here nebaza nnyo benkolagana nabo abampa ekitiibwa nga nange nkibawa nebaza nnyo Kasuku is a very good person bw'aba yakwagala aba yakwagala Kasuku is not a fake friend Kakalamu is not fake nze zijja ku media kuno nempayiriza Kakalamu nga bwe yafuse mu nnyonyi waliwo at one time Kakalamu yankubirako nga kiri ekikazi kimufuukidde ekizibu ki girlfriend kaye Kakalamu tamanyi kuyomba nezijja nenkimuvumira kati kyateredde Kakalamu tali fake Sayimo tali fake segera so
mwegendereze nnyo emikwano abantu bemiyita mikwano gyammwe omuntu akwegaana naye ate bw'osobyanga mukwano gwo n'ovuma bazadde be bambi weetonde kiba kintu kibi nnyo omuzadde ne waba mubbi tagulwa osobola okusaagira mu birala naye tosaagiranga ku muzadde w'omuntu ku muntu nga kyaliiwo bw'aba si mukwano gwo oli waddembe okuvuma nze mujjane mga Junior nga ovuma abantu abo benvuma sina kye mbamanyiiko sijjangako nawaabwe tebalinda bako waabwe temuneesibaako Junior ovuma Bobi Wine yali ankoledde ki mu birooto byange simulabamu bwaninge Junior singakera nenvuma genocide enfukamira neneetonda ka 80% of what I have is from him. He's a very good man. Genocide is generous. Alaba buli omu ize chief listener. Kale n'olwekyo ebyo kambikomyawo kasule sina gwenvumye sina gwenzivodde mama n'otuvuma mbu tulinga kayomanyise bwe yaŋŋamba mutata waba bebe kulu waba komba tata wa matako nzete bebe kulu mazikunze nga naye woli amazi ebyo yinzo byogera nguli musajja mukulu omeze n'ebyoya nomale n'okoma wate ku programu ne weefula mbu ate gwalumiddwa ennyo bunanfuusi bwa kikaaki so tuleme kwerimba nze nfiiriddwa emikwano ate era mikwano mingi gikyagenda lwa mazima so ebyo kambikomyawo era sijja kubiddamu kubanga nina ebirala ate ebyaki ebyokukola kitegeera nze njogera ebindi ku mutima n'oba kyali wange mbikugamba era asobola okusigala bayiza we Kaye nange asobola okunvuma nga bwe yagambye mayise bwe yagambye Junior asobola okuvuma family ne taata we talina kyajja kunkola manyi ng'oyogeza mangi oli Jeno Muwoozi talina kye yeesiga bantu kwefuula kye batali bantu befuula kye batali n'ayogeranga gy'oli nti manyi president awadde abantu emirembe miyitirivu kyekituleetedde obuzibu buli omu ayogeranga Uganda yiye buli omu ayogeranga yaliisa bannayuganda bannayuganda bagi batusinga okuba obulungi era Julius sivangayo ne baga nti ndi mugagga nze nsula bubi nes nvuga spaasi eri amadi bago ovuga benzi tebinkwatako nze Junior sefekinga ndya katogo sigendangako bweru mama balinye ennyonyi mwebale nnyo Mungu abaseemu baraka neera nga bwe muzirinnye era bwe mudda ali mwe abalina sibanyanze epangisa woteri e Boston bibyo yaffe tupangisa woteri egundi ewa enakulabya woteri zepangisa woteri e Boston yaffe tuzipangisa nakulabye we tuli yatunwa twebaka so bambi mwebale nnyo wamma okumpuliriza ndoza ffenna tujjemu ekyokuyiga ba YouTube abagenda osigala nga mukolagana nange respect kyekisooka ate sigale nga tukwenda mu maaso n'okwereeza bannayuganda pulogulaamu njazikola ne Frank Antambi ne Calvin Kayanja ebenyendo okusigala nga ntambula nabo Calvin Kayanja Frank Antambi is a good analyst ate Kakalamu analyst Kakalamu nabadde nkola ne programu nabwatuka n'akaaba yajjukidde isima Kakalamu yakabidde amaziga ewange ne muga Kakalamu guma batayisima tuli bakwata mu government eddako eba ne Kakalamu kale kye bayita omukwano isima yafa dda ne Kakalamu nakati akyaluma bannanga abantu tuyina emikwano ne Kakalamu mukwano gwa isima Kakalamu yabwatuse n'akaaba nze nnunga nseka busasi kwanze nagumadda kye bayita okuba mukwano gw'omuntu Kakalamu tasobola kuyisaamu omuntu maaso noloza Kakalamu si mugagga abantu balaga bye bayina
Calvin Kayanja analyst mulungi kwaye Calvin Kayanja yabayiga abantu ba social media mala bavuma ne bakulaba so nolwacho awushijja kusukawo bannaffe abawulidde program eno muli baddemba okunvuma nze tamalenga nvumiddwa kiki kyogenda okunvuma kiki kyogenda okumpemula omutima gwange nga gwaguma abantu nga bankyaye nga sina kyembakoze abantu nga ate nange samanyira kweguya abantu n'omuntu lagereraga Junior nakutyawa noga akale police emaze netuuka ekimotoka kimaze nekikola ne police ya Uganda kale babadde batulindisa kiwali nze nandi tambudde na baba so ndi masindi eno naze kulaba byattaka ninga mwebale nnyo we keep up the spirit so Wisdom Kaye waddemba okunvumanga bwakola nanti buli omwa muvumira n'okumpemula mpaka bwalikowa nenze siminako lutala ate mukwano gwange sege Kaye Wisdom ajasigala nga mukwano gwange era mu byonna bino byenjogedde sirabawo kimuvodde ne byennayogera luli sirabawo just kumubulira mazima tikyali wange kyusaamu mu mbeerazo twate tweyongereyo kati kiri eriye wadembo okusigala nga avuma baona le bonsereko mbu anda we yasiba abazambali you are talking to parliamentarian ngo mugambe ebyo nawe Kasuku yabadde amutunuulidde manyi Kasuku alina engeri gyakutunuulira bwoti akutunuulira Kaye yagenda ku TikTok abaana ba TikTok bayokya Wisdom waliwo kiri kyano kino kirama kyabwa kayovumira kyali enitwakowa kyali kimutidde ku TikTok nga kwendi ndaba kabata nampita Junior ne mga kabata sola kwerega na Kaye gwe mukyaze naye byana bya TikTok byali bisse Wisdom ne mga ukola kye wa bebe kulu ate boda ate Kaye bajja mukubira ku kitebe bwata asale wo bunanfusi bwata asale wo wajagwa ade wa Bobo Wine afuke official spokesperson ave mwebyo mbunze ndi ani official teriyo kibaita ani official spokesperson ate already oli ani official kadi ate obeera otya sajja wa foyo naye so nsigadde nze Technocrat Junior waliwo n'omuwala yavumye kyabazinga mukazi gwe eyavumye kyabazinga nti wamuzaalamu omwana twesonywe totumanyira naawe mbu yabadde amubeezaawo gobeezeewo kabaka omulamba abakazi oba mwabaki mwesiba kubatambula nange sebo nina abawala bennakyawa balipira ebitambula omuwala ayinza okwesibako mukyala gwe kale tukkiriza woba kyabazinga omwinamu abaana batwalira obwakabaka Busoga Kingdom ngagga mboza abaddamu sibeezaawo genda obeezeewo nnyoko how can you address a king like that n'abantu akamanyiro kasusse you are talking to a king a cultural leader no addressing ira ku social media kakati madamu febo tugamba kulavu yo ne kyabazinga tukuyambe tutya okay how can we help you the freedom is too much nida busiru omanyi tuyizo okuba ne points enungi n'ozoonoona oyo omukyalo oyo yali avuma kyabazinga yalina points entuufu bizo okuba byali ayogera bituufu but he used the wrong forum waliwo butadressingira ku social media a king gwamanya abasoga gwe bayinza okuwa obutwa abali mu Bungereza do you know that basogas who are in UK can poison you ekintu kyosembayo okugulako olutalo obuwangwa n'eddiini n'oba oyogera mazima nze nina ebintu bingi nnyo byemmanyi ku busiraamu nyezo byogera hawa n'omugenzi Isima yagamba mbu simanya mbu amazzi sibage bali bamuse Isima yankubira esimu nanga Junior akabiriti konkawulira eddiini n'ebyobuwangwa bw'obanga obyogerako byogereko mpola madamu Busoga ewangadde emyaka 3 bakyabazinga bonna gwabadde ababeezaawo gwe Lwanga soko mpereze namba ya Nick Lwanga Faizo mpereze namba ya Nick ndi masindi njagala ko maona ye ali wali oyima so kintu kibi nnyo kye mukola abakyala
kintu kibi nnyo bobo ina bawo oba your husband toleta bintu byammwe mu public. Social media is not the best solution in marriage conflicts. Hizo zaba chairman agende wakatikiro webusoga complaining with the former complaint. Nizo akudda ku social media nuga nti nze meeting ewedde tukyalimo mukyalimo honorable yagenda okogera nange n'ebintu by'amataka nabyo agabbi geeyongedde osigera wamma. That is most common. You have a relationship with somebody ogezo mu disrespect nze then you twaliyonga mweyagala abamu one night stand nage waliwo mwala wamagwe nayagala one night stand yakira kuma wange mbwa ino olubuto namugamba let me tell you. So we should respect cultural institutions. There are better forums to address our problems. Separating love office ne business abakazi tebabi separating. Nyinza okuba nkwagala ne tutuka ne tukyawagana no sigala mukyala wange kubanga gwa running business zange. Nyinza okuba nkwagala nga bye nakwagalira kusanyusa family yange. Abasajja tuyina ebintu bingi why we choose women. Marriage z'abagagga tebawasa bakyala kubanga babaagala kuzimba empire. Kyabazinga ine ensonga lwaki yalonze oyo omukyala. Kituufu oyinza okusanga tamwagala ne kingdom kye yasazeewo. Nze nayagala omuwala bamuyita Tasha nga taata wange tamwagala namukyawa. Era omuwala gwe nnyenda okwagala my father has a big say. Sigira Kaye my father bwayogera siddamu nenga Tasha mama wange yali amwagala nenga taata wange tamwagala era teyabeerawo. So we tuba to choosing our partners we have a lot we look at which is even not love. Abasajja twagazisa bwongo abakazi bagazisa mutima. Ekyo abakyala we muli kitegeera men love through the mind. Kyo omusajja asobola okulinnya basi n'agenda aplaying sex ejjinja n'amala nadda. Omusajja asobola okulinnya basi n'agenda hoyima aplaying sex amaladde omukazi takisobola. A woman to sleep with abayina okuba nga ina feelings zizo bw'aba tazina oyo malaaya era mukyala wo wakwendako tomuzza. By the moment nti yebase n'emukwano gwe aba ina feelings ze. Ate abasajja nsobola okwebaka naye nga sina feelings. We meet next time akitegedde kubirako Mukama engalo ez'amaanyi. That's the chemistry behind. Oye Kaye chemistry bw'oli mutegeera. Men love through the mind. Women love through the heart. Men are weak inside. Women are strong inside. Abasajja tuli banafu nnyo munda. Era omusajja bw'afiirwa mukyala we the high chances naye agenda fa. Ate omukyala bw'afiirwa bba abeerawo bannamwandu bangi okusinga bassemwandu. Ye mwabisoma oye psychology gwe twasoma humanity human behavior naye akati bakayewe batulaba baloza tetwasoma. Bino binnyonnyola ku psychology gwe nasoma. These are theories is it proved. Tombuuza Kaye waje yasomera ekyo si kibuuzo kyange. Tovoola Kaye nga ndi wano. Goyinza tovoola Wisdom Kaye nga kwendi. Era nalabye abaana abavuma Wisdom Kaye nze sinabasindikako mu muvume. Temunneesibaako sina lutalo na Kaye Wisdom ze mugamba mazima. Nze nadde mugamba mazima ne gamuluma. Kakati mukwano gwo kigu atasobola kugamba mazima wamma. Ate oyo aba mukwano gwo. Kaye azenga ngamba ebintu bingi nti Juni yakyusa kino. Nimbitereza. Sigira. So twasoma temutwala ku social media kwasamirira.